disappointing au disappointing bagamba ne bana bagala ensi yawe. Bagala ensi ne mama. Oba Katonda omuwalabu yamutonda ku lunaku kikubanga teyatwawuliramu. Wa Bible yetigamba bwato Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye. Naye teyatwawuliramu bwato n'atondamu n'omuwalabu. Uganda yinza obutava mu kibinja. Kisaji kyaliyo. Nkugambye. Tulinayo Chad, tulinayo ng'otandikidde ku mmeka ezisooka. One, kyekubuge mu Nakatemba kati simanyi. Ani amuteekinga serious. Kuba kyasinga okumanya ennyo ki? Olina bw'omanya ennyo atali Katemba. Ku TV muweereza mulungi. Nzale kugenda ku TV naye manya ali tayarize. Nimanyi wavudde ku Simba nti anyuse. Amaane ne bamuyita. Ne bamugamba tutuuza talent yo. Ne yeeyubula. Kali gwe kintu omusajja kyamanyiddwamu kye kintu eki. Katemba. Era bwe kyalina kyonna kati simanyi. When do you take him serious? Kyogezaako kwogera nkiraba naye tekiriyo. Ati na maaso. Ngugambye. Bwe banga yakirese abadde akuba bbo. Lwaki omukazi teyamulese na musajja mulago tamanyi? Anti nabadde ajja kunyiiga omusajja. Era n'omusajja aba kumuleeta na mukazi ono omukazi gwatamanyi. Era abadde ajja kukola ki? Kati gwe manyi kintu kyabwe kya munda. Teweesumbu walya mmereyo. Ate abana bafango ni kabavume gwe. Kati Simon nalinda byeko. Anti gwe waliwo ebintu. Olina okuyiga reverse psychology. Omuntu asobola okukola wano ekintu ng'akubalidde Kampala. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna Munsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne $2,000,000 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, wamu ne Rashida Veils and Makeup. Kale kusema official njagala kukubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba. Subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Njagala kutegeeza ku bannaffe aba Clarion Integrated Logistics batikka bintu babijja UAE nga babireeta mu Uganda. Bakutegeeza nti nno gwe eyeetaaga okubeera nga ate otandika obusuubuzi naddala mu ggwanga erya UAE yawo Dubai beekwate. Babitikkira ku mazzi mu nnaku 18, babitikka ku nnyonyi mu nnaku 3. Ennaku zino waliwo ebizibu ebiri ku airport awo naddala singa ebintu oba obyereetedde ng'omuntu ate wano ffe otuuka wano mu clearance kale ennaku zino n'entebe yafuuse malabba bintu byatabukidde ddala. So weesigibwa naffe bakirali bajja kuyamba okusobola nga bayisaawo ebintu obulungi
baleme kukutema baleme kucharginga misolo mingi Clarion byonna tujja kuyambako okusobola kubanga tubitambuza bulungi kale ayagala okutukola naffe jangu wamuli airport eddeira ayagala okutikka then gwe bakubidde essimu nti babyayise mu Clarion genda ku Diamond Trust Building enamba kwezijjawo ku screen okusobola nga tomanya ebisingawo tutikka ebintu okuva ku bingi ebisembi ddala obungi paka ku kisumuluzo nga boolaba kino kiyinza okuba badde ali Dubai nga yazze kukyala n'akyerabira kiwe aba Clarion mu nnaku 3 kijja kuba nga kituuse ate kituuke erinnyini kyo kale Muna Herbal Mouthwash amannyo gwe galuma olira sayidi emu amannyo go gasanyalala ompe ekintu oyo wegunjo Kristo Sprite awomerera nnyo wamannyo kale amannyo gakuluma tunywa bisanyala sima tunywa binyogoga tunywa byokya sima gavaamu omusaayi nfuna Muna genda mu drug shops genda mu supermarkets genda mu pharmacies ojja kubanga omusangayo abali ebweru w'eggwanga genda mu outlets zituukira mu products z'Abannayuganda ojja kubanga ate omufuna ate era ne bw'otuma omuntu asobola okuba nga ate amukuleetera ye Muna Herbal Mouthwash kale kamalize ne Truth Media Academy tukyagendera maaso kugira nga tusomesa abaana Bannayuganda okwetandikirawo emirimu nga bakola ebintu bino nga bwe tubikola okukwata kamera okugatta ebifaananyi okuteekako ebigambo web designing tulina digital marketing tulina ebintu nno bingi nnyo ate ng'ennaku zino byebiriko ennaku zino omulembe gwa social media naye engeri y'okutuusa product yawo nga weeri ojja sanga kati ku bantu 6 b'osanga abantu 2 bali mu digital mu content creation abantu abo 2 beetaaga omuntu agenda obbayamba oba nawe yagala otandika content creation weetaaga okumanya engeri gy'ogenda obbikolamu okusobola okusavinga ssente jangu Truth Media Academy tukusomese ate okusobola okuba nga ate obitegeera olinaku olwokubiri mbeerawo ne mu staff wano ne tunyumyamu tulaba engeri tusobola nga tutambuzaamu tugenda okwawukananga ebintu biriwo bingi nnyo so tugenda okusisingananga ebyokukola bingi naye nga bw'olaba sheeno nga buli lwonyumirwa mu staff ono njagala okukujjukiza nti mutunzi wa ttaka so gwe eyeetaaga poloti naddala mu bitundu eno ebyematugga Bombo Road n'ebitundu ebirala babaayo n'abantu baba ne poloti zaabwe osobola okubeera nga ate omunoonyako nze ndowooza yange nti okusooka okuleka okumuwaana ekyokubiri ky'osobola okumukolera kwe kumuwagira ate n'asobola obbamuko n'akasente abantu bambere enamba y'essimu bambuulize nako 752 34 897 0752 34 8967 bani musibye mutya wiki kuva luli si wiki namba buli nako olwokubiri tutuula wano ku Paradise Inn oba oyingira Matugga because kati Matugga tuba tubala Matugga tuba batubala wali mu tawuni anera abantu wano kituufu wano oba omuyingira oba oyingira Matugga mu koona okulinaana amafuta ga Erishel Starbucks otwali Starbucks starter ova ku Shell onodda ku Starbucks ngadde na byawa manene kale wova ku Shell onodda ku Starbucks ekifo kiri awo wali mu maaso kalyanka Kids Park woba oli wano mu Matugga oyagala kukola meeting olinawo omunyago gwo tulina rooms ennungi oyagala kutuula kulinda bantu bo balina gardens ennungi so kifo kirungi nnyo Paradise Inn woba ojja ate obiringa nabo batuwagirira ogamba otya ati wali tabu wetuli bingi bitambula bingi olunaku olwejjo wagenzeko enambole wannemye tiketi byannemye okusikanga naye njagala kwebaza Bannayuganda nayise ku FIFA House ssaawa 10 nga basajja bagaddewo nga ne security egambye abantu muveewo kati Abannayuganda gwe kyomanyi baagala ensi yaabwe era senga baali bagaba birabo Bannayuganda senga abatakoowa Bannayuganda baagala nnyo eggwanga lyabwe bambi baba disappointing abo disappoint naye Bannayuganda baagala ensi yaabwe baagala ensi ne maama oba Katonda omuwalabu yamutonda ku lunaku kikubanga teyatwawuliramu Bayibuli etigamba bwatyo Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye naye teyatwawuliramu bwatyo n'atondamu n'omuwalabu Uganda yinza obutava mu kibinja kisa kikyaliyo
nkugambye tulinayo Chad tulinayo ng'otandikidde ku mmeka ezisooka Gine ekije tusamba eyebisaawe oba Conakry Gine Bissau Bissau tusojje kuba Gine yokka lwakuba nti laba nze mwe kino ekibinja ttiimu zirimu 2 ez'amaanyi South Africa bapro bafiwana abasinga gye bawunzikira South Africa Algeria abantu bayo basambira waki ate Algeria tukubana nnyo kati kyova ati era ttiimu gye mutanda estimating ye Tanzania kwana mu East Africa yesinga liigi ey'amaanyi naye Uganda tulina wege nkugambye ekigambo kino baliizinga ssente ebbiliyoni emu ku lwakumeka ey'okulanga ku lwakumeka ku lwakuna nga tournament ya Monday how sure you nti nebirala tebyakeerewa bakabatandikira kubisandikirwako bino byasembyeyo baba gamba ebbiliyoni emu yafuluma balange niyo gusobola okulangira mu nnaku ennya okulanga abantu bajje mu kisaawe okulanga abantu bazze bakirabyo okulanga tournament abantu bagimanyi abantu bonna bonna abazze ba ku media biki n'abantu kwagala nsi abo nesiga nti nofufa yakoze eki ndyalanze nnyo ataddemu nnyama akoze naawe omuntu yenna Simon okola kuno kyokoze n'otuuka n'okola ki abafufa basooke batuviiremu mukaseera kano nga fufa erese Africa Cup mu Uganda bino bigenda kuggwanga era tewali kyetufunyeemu neera kale tetukyakole ensenda azikolerera kale bakere ku makya bamanye nti tukozeko kyetukoze eki luli tetwabirina ate ensi ekira naye gwe mwine ebintu byemwogera nga byakisiru nnyo mwogera noga nti tuli tetwakiira ensi eki yalinga bwe yali zonna zikyuka kyogala baffe bakyusa endala bebakyusa zi Kenya bakyusa zi Tanzania basooka zi Senegal ekyo kyesibangako nti noluli tetwaliwo ensi eki yalinga bwe yali naye Omwarabu ani atamanyi nti ttiimu y'Omwarabu zonna zibanzibu nga tetuteebyemu ffe nga abantu tulinga bataze n'abateebi sya wasido yani badde eddulo naye nga tulinga bataze n'abateebi omupiira balekawo abantu abazannyi abagenda ogusamba ne bawaamu abalala enguzi eri awo kufufa gwogimanyi kirinaako bukakafu nkwe namba z'abasambi biri awo byakugulirira buki kale ogenda okulaba nga ba potential player abantu badde baleta result sayi tebali kuki ku kisaawe bana abawaddeyo sente bana abalina favor y'abakulu nga bayingidde ki kisaawe tosobola ku expecting results ne bano no president aleeta yagambye nti buli mupiira guwangula president w'eggwanga nakyagadde nnyo yagambye 1.2 billion anti yakeereye yasanze emipiira giwedde anti kyegamba bya Uganda bigwa bugwe yali badde kitandikirawo luli ddi ate nga tukyalina mu qualifiers banaye nedda nammwe ate musiimeeko olumu kankuwulire Saimu tugenda ku makyano ga mwana nti atuuse mu bibuuzo n'omugamba nti w'obiyita nkuwa kino omanyi n'omuntu okuba n'ekigendera kirina amaanyi gekimuwa anti amaanyi tagenda gafunira awo olw'omuwadde omugambi olwayingira olaba president yatusuubiza 1.2 ne tukozesa amaanyi kati singa tebatusuubiza kati golowooza lwaki training tetugikola ku olwo oba ogamba nti nno okujja n'osuubiza nga abaana bayingira mu kisaawe n'obagamba nti buli maaki nyisasula biliyoni ne miliyoni mmeka naye tebagudde mu ssente tebasobola zigwamu nga bazijjeewo wagwe buli ttiimu buli wini ttiimu ne babalakola neera lubu tezituuka naye ne babako ttiimu ne bagiwako obukadde 5 squad y'abasanyi bameka 24 obukadde 5 buli omu abavaawo ne ssente ba mu by'okubalirira ebitasoboka gwe nkubuuza lwaki omwana ave emabega nga alivayizinga wera omwana w'abaana atwa P7 omugamba ko olwo tino oyita ngenda kuwa kino omugamba eno before ayongeremu amaki tewaba badde munafu kati kuolwa amaanyi aba agenda gajjawo byo byennemye otegeera leero tuyagadde bwagazi
nti motivation etandikirewo before abazanyi tugenda obbafuna bali batraininga mu tiimu zaabwe babakwata ne babatwala mu super 3 wa league ebaddewawo yali mu Senegal, Kenya ne Uganda. Ensi tegulumiga, ensi yagala results. Omanyi lwaki? Nti mwaka esobola okusamba emipiira emeka? Omusambi asobola okusamba emipiira gy'eggwanga omwaka emirundi emipiira ng'emeka? 5. Ng'asambye egya kilabu nga 10 emeka? Nti n'olumudo tuba tukwetaazeko twagala results. Tetwagala nti okyakula. Okitegedde? Ebibeera mu kilabu. Naye gwe wano lwolabiseeko bakusome ku squad tuba twetaaga ki? Results. Nti kiki tuba tutegeeza nti abasobola bangi. Kubanga ye namba tuba togisamba omu mu nsi. Kati bunawo buvannyuma bagundwa technical team kulonda yani asobola mu namba yanayeta ki? Result ati mutagenda na Uganda n'okisinyetwe. Beerako. Gwechoka omupiira togwagala. Omupiira togwagala. Ekivumu wakinvuma luli ne bakisalamu. Omupiira togwagala tuyagala mupiira. Uniwemba ngwagala nkolera ekinga babakubye ggoolo. Babakubye ggoolo nyingi. Mutuloga kati. Bwe twogera ku omupiira n'ogira oti. Ninga ayogera ku basezi. Era sigwa singo gwagala wagusambawo. Waguteeka mu diseri. Era walaba gwawa. Era nkugambye sigambye nti ngusamba. Nkugambye nti ngwagala. Ogulaba wa. Ogulaba omupiira tebagulaba. Wala mukama otamanya gye balaga mipiira. Wali ogulabye wa kyembuuza gubera kati ndete mukugu gwali wa ticketing ndete wano. Tuwe ebifaananyi nga bibiri kale ngolaba ogwali iki. Kale ngolaba ogw'amasaza. Kale ngolaba ogw'ekyalo. Ati ulira mpola mpola taata. Sinze nkuzaala. Omupiira ffe bujja ku ttiimu y'eggwanga tuba twagala ki? Liza twagala kumanya nti onakyagula. Twalajja ku luzinga. Ati gwe kiva eri technical team. Olonda bazanyi yes mutuufu mu namba kyentuufu. Kati gwe kanfa obujantisi bwe badde abatuufu. Bebo si babi. Tubana Luganda tinatuuka tukubanga tuteebye mu waffe. Ngole satu za susi. Kitegeeza abalungi balekeddwawo ne baleeta abatasobola. Oba bebe abalungi mu babi. Nedda sseo. Omupiira tugusobola. Abasajja sente bazirya buli abaana baggwamu amaanyi. Buli kimu ekya Uganda kikeerewa. Training ekeerewa. Essente z'emmere zikeerewa. Akasimo kakeerewa okujja. Kyokka no gavumenti yategedde jjo nti emipiira gye giri. Lwaki tutandikirawo nti banna mutandika tugundi qualifiers za chani naye buli match ewangulwa. Kawumbi kamune milioni mmeka? Mama Uganda esinde bena azijjawo nyingi bwezi. Ate kati genda zijjawo. Senga yabaga nti banne we batuleka mu bibinja buli mpira gwe tuwangula kawumbi kamune milioni mmeka? Wali abaye abaana bafiirawo. Ate omupiira mu gundi obusiimo buleeta omupiira gutandika. Nene wano si wabi. Wabi nnyo. Ontalina kyogenda kufunawo. Naye bamu batuviire ku ffufa eyo. Abadaba batuusizaawo. Tusiimye. Batukole ki? Ate ogenda bagenda boonoone baayonoona dda. Abaganda balina banaaga atava ku ssengejjero. Ekiti kitava ku ssengejjero. Kifuuka wankindo. Ate kati bebatandise otukozesa. Baleke. Kubanga babeere bakimanya nti omupiira wano ng'obuwa yeefuga omupiira. Dennis. Yali Dennis. Dennis taata we omwana ye David. David obuwa ate mutabani we ye Michael Eric. Okay, yes. Nga yeefuga omupiira ngoga nti bw'anaafa emipiira yonna gigenda kwabika. Newe okubanga asigadde emipiira weegiri. Kati gwe kiba kibi nnyo okulowooza nti gwe bw'otoobeerewo twekitagenda kigenda kuso. Ate sigo wakitandikawo. Kati obuzibu nti tutabika emboozi. Kati obuzibu bwa fufa president ate bufuse bwa fufa president Magogo. Ati Saimo wasomerawo. Essomero likola obiba n'enyaani. Neera Magogo tumusiimeko. Uganda tekyalina kusiima kuba resources zonna eziyina. Bw'omagala kusiimisa abantu bitaliiwo. Omusajja asindise manyi n'ekisawe ky'ehoyima. Ika 21 ze baagatta ku ttaka eryo zaali za fufa Magogo yaligula. Ng'aligula kusereze. Ng'aligula kusereze. Naye yasobola zibba. Ng'obbazaani. Kyokka ffe tulina okutubba bubbi. Kati gwa Saimo kankule omuntu yenna akolera gavumenti organization teyepankanga nti akoze. Gwe gwo omulimu gwanti abatatola ku musaala. Omulimu gwo guba gwa kukola. Kati wotuukiza omulimu gwa nga tukuwaana nnyo. So ekizibu kya butakola. Obuzibu kya butakola. Naye bakuteeka mu kifo.
bw'okola ate si kyamaanyi nnyo kwaye kiba kikuteesezaawo so tekyetaaga kubeera watufune n'ennanga tugikube okuyimbirira ekyo nti omusomesa ate yasomesezza abaana bayise anti kyekiba tutuleesa ku ssomero era bw'olemererwa ate bwe buzibu naye bw'obayisa si mawulire amawulire ga musomesa atayisa bayizi naye kyenaga nti nze embwa bweruma omuntu sinyumirwa njagala nga muntu yazze ku mbwa n'akola ki ti omwami Lawrence alumya embwa baasa awo ngenda kuva nti eri wali eri ku ccupa ngenda kulekawo ne byenkola naye ddala musajja kyoyo mmeketa atadde embwa ku ttaka kati wopafominga kugundi to expectation si kyamaanyi naye lwakuba okusinziira ku kiriwo ekisooka kibi nti ttiimu baagikubye naye waliwo ekibinja ky'abantu nga kyagala nnyo ttiimu y'eggwanga naye nga kigamba singa ttiimu eyo ekola bulungi omusajja agenda tubba ku show mupiira we are heading to 2026 anzayo akadde katono anti era bonna abo Simon era bakola nabo be baliko obuzibu gwetogenda kuba na buzibu naye era bakola nabo basobola okukola ki gwatali mu project osobola giremesa kutambula osobola kitegeeza byonna tubinoonyeza kuki ye olaba nga okolera mu conditions lwaki totuviira lwaki tovako ogwo omulimu oba mutume wa Katonda nti Katonda yakusindika ono yakyawo kyayepufa president anti olaba ne Katonda bye yasindika nga yamalanga n'abakima balinga bakoze bubi Yesu yakola bubi Jesus kyakuna oyagala beeko emeka paka nga takyana kyakola naye kati Magogo akoze ebintu bingi nga ki okuleeta Africa Cup mu Uganda kyogamba n'abasenego yabakulira kati gwe munyumya nga sibitegeera ensenda ate kyogamba Uganda egenda kusamba yokka anti ekibuuzo edda twakyazanga anti mwagala kutufugira ku gyenkaaga gati ensenda zo zitambula naye mu kaseera mulifa nedda ssebo ne Kenya Magogo yafugayo kutibazze mu Africa Cup ngamba okukyaza anti kati tiwali kyokola kipya era noba toli obaali bikoze kuba n'ensendala mweziri nazendala fire ezifuga gwe kyoyagala gweyagala otufuge ng'olifaalinga ku bwe twali edda naye nga ddala nsi ki yalinga bwe yali edda gitulage eyo njayo Cameroon okuva mu gyenkaaga yo tekyusa kyovola ffe munnaayo nowaffe atukoledde nnyo totufuganga ng'olifaalinga ku byedda kuba tekyali nsi eringa bwe yali mu gyankaaga gyeri kati gwe kyogamba yaffe yo alibadde endoge nga yo teseetuka naye twali tumaze ebbanga ddene nga tetutuukawo wano wawawa waliwo ttiimu y'eggwanga okukiika kati ku sseera eziteebwa mu mupiira tulina kuba mu World Cup anti balina n'esseera esobola okugula liifu kati nga tuvudde mu by'okuyomba ani obadde oyomba naye gwobadde oyomba nagano kubira amasimu nga takola guno n'essimu eno Lawrence omanyi obukazi bwe bukubira kuliko notes kakati omanyi nti nno ddala leefu n'atufuuwa bw'atyo nga wadde gundi yazze naye ne mutayogerako na leefu yaddeefu abahosti bugambi bano bo asabazambi bayingira mu kisaawe ekyabwe kiba kiwedde ate nga nabo bakimanyi ebintu bigenda nanguzi leefu atali muwalabu gamba bennyini abo bakimanyi ebintu bigenda naki yogerako n'omusajja na kintu kidogo bakimanyi embeera ebagituteekamu nagwe n'oleka omusajja n'atukuba goolo 3 nga tasazeeko yadde n'emu ng'abantu basasudde ssente bajjudde naye n'abantu kye baba bakoze buli omu yayambadde kyayagala ku mugongo awo babikola bulijjo aba basusse kuba ne gwe baakyawa naye gwe baakyaye naye yayambadde kye yabambadde ekyo kwega buli omu meseji yagikoze eki kye baatuyambye abantu batuusiza mu meseji zaabwe ze baagala naye akantu ka firimu mukatereeze bannaye bongereko n'abasajja bakimanyi bintu bya kintu kidogo naffe ttiimu yaffe eyitewokko leefu mumuleete tumuwe ebiwala tumuwe ku ssente waliwo omupiira ogwa Noah yali qualifiers twali tusamba ne Kenya ogwa Kenya ogwali namboola awo nga naye agula mbubuzi ka ssente kati
yani Vincent Enyama omusajja n'asooka atukwata ggo enyama alina omupiira gwe yakwata ngamba enyama ku bwavu bw'oliko ddala ofaaki waliwo kati ngaawe ngolaba kantu kati nnyo kati akabulamu naye nga buli omu yeetudde naye ffe wano ojjukira omupiira gwaffe ogwali twasambira Senegal gwali gwa Senegal oba twagusambira wa tewali mu Senegal bulinawo gwali omwana n'asooka yeeyalabu ati ne batuteeba ggoolo naye okola ebitajja naffe tubawe bannaye masajjamu oba temulina sayansi waawo mutuviirewo mutuwe ku ssanyu naye ekyamazima omupiira temusobola kutugamba nti mmwe mwogere ne baleefu nga muli wano kati we tunagenda ewaabwe tutaabe wano etudde nga mulimu kuliko n'omuzannyi ali mu katanda anti bajja tukuba nga tewali anyega muna bakubye Cranes n'emenya likodi tiimu esoose okukuba ggoolo ennyingi host asoose okukubwa nokimanyi nti abasajja abo batuuka essanga bainfluensinga ne watali waabwe kyokka gwe nekikulema kino kika tosobola kubanga ku ggoolo 9 eza competition gwe host bakakubako 3 ne South Africa etusinga okubeera obulungi bwayo ate nga tennasamba ali etusinga kale ase abatereeze sente bazibawa nnyo sente baziina bakole ebintu okwoyo otuviiramu omupiira abasobola ogudduganya bangi ate gwe kimanyiza nyina ekintu kyenalaba mu mupiira ogwo oba n'emizannyo emirala bwe giri empiira buli abagulyamu ate gwabalemu okusamba era omuntu gwenda baba wagulyamu ng'agusamba Edgar Watson ndowooza yali mu tekiniko naye abantu bonna abali mu mupiira ate baba bali ba bench player ne muba coach naye ekyo kya bulijjo ne muba coach ba coaches tebali basambi balungi naye kiva ku omupiira buli gola bali awo kufufa akaluba yali bench player anti kyo kiri mu kufufa okka administration y'omupiira yonna naye kiva ku ki bano baba bagusamba ate nga mubamu n'abaasoma nno kati okimanyi tino nga tugenda wano mu mupiira kati kampenga gundi wotunia venga abazanyi be yasambisa kati nga generation ya unbeaten run talina mu coach ali successful ali awo bano ba Edu bonna abo tewali coach ali awo ali successful ne backup naye gwamulemeera okutendeka otegedde bulungi bw'ojja ku Alex Ferguson yali 1999 eyadda bogundi gye bakubira Bayani era bonna era mu ba social batusibako social yali atuzizaayo mu ejula so kakati ebiseera bisinga ndowooza abasambi budde bamalira nnyo mu kusamba omupiira ne batayiga administration babekamu byonna gwabalema waliwo awo eyali akuba 3 awo naye era nalaba agutendeka kale naye nga abantu bajjuki tubategeeze nti ku lunaku olwokusatu tulina omupiira omulala tusamba jjini mujje era bane temuggwamu maanyi temuggwamu ekyokubiri bannange empagira omupiira baguwagira okuva gye gutandikira paka gye guggwa eggwanga kasafufa banayogera n'abatunzi b'amazzi bagajjeyo ku 13 n'abantu basusa bakuba embooko gye poliisi yakubye abantu embooko kumanyi gwe kyabadde Namboole mumubeera mu luumu temutegeera bitambula embooko yanyoosa abantu nga tebakkiriza muntu abeedde mu luumu eno gwe gyewaddemu adde ogivuddemu nkugamba omupiira nti abantu abasirikale bakubye abantu tebakkiriza ku paakinga abantu bonna Richani Sime yagamba paka wa era nonna agula no kujja okazinga embooko ekaabire nenda kintu kye nalabye basajja bategese Namboole ng'oyinza okulowooza ku kisawe tetuli Namboole nga kirabika bulungi nga bagenda kujja wini anedda nti kafu naye egattako kutegeka ekisaawe ezo screen ezo gundi za screen ezo in fact bagamba kafu yesolooza nosolooza that's why ticket za kusikaninga oba tebagalawo sigwa amagogo ngani agubawa era babbe ticket ezo zirimu gundi kafu kale awo tuveewo gwe atoola ku lw'omwana omuto era gwe asembeza omwana omuto n'omutaasa okubuyaana okubonaabona n'okubula oba oyambidde ddala Katonda tulyogera tutya nti twayamba ate twabasomesa tetwabayigiriza tetwabavuba mu bunnya bwe batambulira amanya bampita Metani Kurabongo oba Rima Sam sinzira na Kurabongo Charity Foundation kujja gy'oli mwana wa Katonda gwe atugoberera bulijjo entagera azaagoberera obuweereza bwaffe okuva gye twatandikira okutegeeza nti tulina campaign tetutuumye Let My People Go campaign entwagala okujja obuweereza Kurabongo Charity Foundation ne Makindye kyekiseera tuve mu kifo ekipangise kyekiseera
tuve mu kifo ekifunda tugende waka Katonda atuweeka Mmengo era n'atuwa n'amaloboozi munda muli agagamba nti tulizimbako amasomero amasinzizo naye waggulu wa byonna tugenda zimba enjuwe tugenda okuŋŋanyiza abaana b'oku street bonna olwo nno Katonda basinkaniraawo bayigirizibwe baddaabulizibwe mu bwongo ne mu mubiri ekiseera nga kituuse ekituufu balikomawo mu kibuga okukyusa ekibuga n'ensi yaffe tusaba buyambi bw'okutukwatirako tuli mu kuzimba tulina ebbanga kati eritasukka mwezi okuva wano si kikolimo nedda twagala genda waka rent atususeeko ebikeme makindi ebingi awo nno maaso go bwe tugira n'entebe okutuulawo okwogera naawe okutegeeza nti atambudde naffe kyekiseera otukwatireko nekino tukigguse tuggusiza ebintu bingi akasawo ka seminti ka 3,100 emmotoka y'omusenyu ya 9,000 emmotoka y'amayinja ya 16,000 kyonna ky'osobodde era nzikiriza nti gwagenda okutoola ku lwakino kigenda kuba omukisa eri enjuuyo kampeyini eno tegenda kuleka kyekimu gw'anaatoola egenda sumulula ensawo zo gw'alina ebirwadde ebikubonyaabonya gw'alina famire eyuuga gw'ebyenfuna ebyakwatibwa alina abaana abakutabuseeko n'ebirala gw'etaaga eddembe mu nsi okuwummula ng'okunoonyeza kwabula leka ensigo eno liba eddagala bw'onaatoola nkusabira awo nawo okutte Katonda azzeewo kiralo abresingewo bwagenda okutoola ku lumwana w'eggwanga Katonda agenda gubresinga kiralo kuba kiyatutuma okukola John 15:12 yatutuma kwagala nga naye bwe yatwagala tulina ozimba toilet ya bukadde 3.5 main building tugitwalaganya ebulako $5,000,000 abaana basuka 15 katubajja wantu batwaleka Mmengo tutandika obbateekerateekera mu ngeri entuufu Katonda agenda kukuwa ebyo nabyo yayaanira singa otula ku lumwana omuto. Owai twagenda okwabuka wano nga wiiki bweggwerako tulinayo okusabira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka amatikkiro ago essaawa zino ekiriwo abantu kibali mu kwogerako kyekya omukulu Charles James Ssenkubuge siasa muteeko nerya siasa siasa nyinza omugatako erya Sergeant Mpiima amanya ge nga bwe yazannyanga mu mizannyo gye bagamba nti yagobezza jjajja w'Obuyisiraamu emboozi z'amalwa anti Ssenkubuge wano Ssenkubuge munnakatemba kati simanyi ani amuteekinga siriyasi kuba kyasinga okumanya ennyo ki olina womanya ennyo atali katemba ku TV muweereza mulungi nzale kugenda ku TV naye manya alitayalinze nimayi wavudde ku Simba nti anyuse amaana ne bamuyita ne bamugamba tutuuza talenti yo neyeeyubula kali gwe kintu omusajja kyamanyiddwamu kyekintu eki katemba era bwe kyalina kyonna kati simanyi when do you take him serious ne kati ssaawa zino waali ali serious wali ani yali tayalinga mu comedy mu katemba yagadde kalo byansonga nedda ati omuntu yenne omanya omuntu gw'ojjako adiisi kale omuntu omulabanga nga ebbanga lyonna amaanyi ge gonna gali mu katemba noga nti ate yayogedde ekintu ekiri serious yadde mu katemba kati osobola kirulinga awuto kubanga takunnyonnyodde ayogeredde mu state ki naye tebadde mwata tebadde mu costume omuntu wabazanya katemba ayambala costume awo we si wa costume siddiikuula we wakulimbalimba bulimbi nakwogera bya kisiru tomanyi katemba aba ya kisiru comedy omanyi ekigambo comedy kitegeeza kati gwegenda mu dictionary onenye ekigambo comedy mumanyi kuba namuzannyako wamuzannya n'akulema ye tonyumizanga mboozi ya comedy ova otya mu comedy kyoko ombuliremu nagulaadiweetinga bw'oba wagwanga tokyalina bakasitoma ati n'okugwa kubaawo wandabako ewamu ematugga nga ate si gwe osoose okugwa nedda mwekimensenga mulinga abazungu tebalina kintu kizibu nakulemererwa era gambyawo nti ekyo kikoze ki kati gwe owulira ofa naye nga abazungu tekirina buzibu
aza salemererwa togenda kunkaka kyesaakola naye ati bwe kirabika bikambuze naye wamufiiramu tewali wamufiiramu ennaku zisikediyo yange teŋŋanya kuzannya ati nedda tewali wamufiiramu naye kyetugamba embeera ki yamukujjamu embeera yamunzijamu nga nfuuse bize n'okulemerwa kwaliwo awo kubanga senga wali okyali w'amaanyi balidira bakuyita bakola muzita sikiiti bakuwa kirako eddakiika 5 naye kati n'okukwesembereza tebaagala nze njagala bize obadde oŋŋamba ki madde nkuwakanya nti comedy kisebo mulimu education ati mwali tetugaana abazanyi abasinga abazanya comedy bonna aba basoma naye nti tutuuka ekiseera mind yabwe nga tekyava mu bintu biri serious nkyatuuka ekiseera nga takyalibeera kati nze neewuunya eyatutte Ssenkubugo nti ali serious omanyiza omusajja oyo edda nalabako ku muzannyo gwe bwereere Ssenkubugo Kigenya agenya ogwo gwa Sajeni Pima bwe yalinga Sajeni Pima nga ayina emmotoka y'omukebe mbakutte ayambale pale nnyimpi kakati ate nga Aisha muwala we kyovula nti ensi eno eri tekiniko gwe n'ozannya omuzannyo ng'omwana muwala we after years anti kunyonyola Ssenkubuge kati najja n'antwala mu muzannyo gwe bwereere lwakumumanya ye Sajenti Mpima n'agamba tugenda olabe omuzannyo naye nga nimulaba ssebo omwami oyo kati ebiseera ebyo ng'oli mwana we omanyi maka gwe njogereramu kati ate olwagira ye ati bano era abasiru tebaggwayo nabako n'omwana omusajja asomesa omwana n'amala n'amuwasa eyo gyebiri ebyo gwe tobirabangako gwe buuza nze yabirabako mbimanyi ate oyinza yingira mu musajja wange wanna aluwa anti kati kankubule ebintu somero ki didi side kidiri kukubo ki ngenda ndi kubyala tuli mu kamera naye yasomesa omwana we n'akula bulungi kati enjawulo argument we yali kusomero yali tamwagalirayo nge nampita ku mbaga ye nensanga oggi wange ekizo kyensoga okubuuza yatandika ddyo mmulya kati wabeera obuzibu awo tubanoe tuba tukyamusiba naye tubuuza yamukwana ddi asobola kubanga yamwegomba ne n'amukwana nga amaze n'alinda akule wajuka wali abatayiiko competition naye kizibu ekyo okukkiriza tomanyiza kinyonyola omugwagwa n'akitegeera naye kiki kizibu nnyo okuntuuza wansi the moment wogamba nti oyo wasizza omwana gwasomesa argument ng'etandika wamukwana ddi ate ndogana tezayo misango mabega tugenda naguliwo singa byalinga mba arakeri muganda barakeri n'emisango egidda gyemabega tewali guliwo tewali gwa kakati totekinga nga Ssenkubuge gundi kubeera serious programu gyakola gulaba eri serious naye buli ekibuzo kyebuuza nti twatuuka tutyawo of course kale tetuganye n'omulangira muntu naye tulina kyetulowooza nti nno waliwo emitendera nti mustaafa bw'asobya ffenna tusobola omugamba kuba muntu wa bulijjo naye tugenda twambuka tugamba nti kati nti omulangira naye tuba tulidde ng'aseeredde mu lulimi tusobola okugamba nti bannange batusaba balangira mwogereko n'omulangira naye nga kiki yaseerera in first place wawulira gundi speech y'omulangira ekigambo kya Kaisali kye kyaleese obuzibu tewali awo buzibu bwakyo tewali nti omuntu wa communicatinga either otakinga message ye oba ogikola ki period kale kimanyi nti buli muntu wa communicating abaako n'abantu ba communicatinga nabo kituufu buli message ebaako ne bannyiniyo yes kati kibi nnyo gwe okwefuula nti wabadde nannyini message nga teyabadde yiyo gwe n'ogyewa tebadde bagamba nze kibi nnyo message leka egende gyekola ki ate kati emyaka gyali mu Ssenkubuge ne wasirika teyejjusa awo wasirika takola ki bwekuba kwogera ayogedde egyo emyaka gyalimu egigenda mu 7 akoze ki tannaweza ayogedde Ssenkubuge tali mu myaka nga 5 kati otegwa olugobe mwemeka ate batuzaala wamu tuli baluganda tekiranga okungatta mubega bozi bibe ekisiru naawe enfaanana naye okimanyi no ofaanana abasajja abakulu
Nibonange ndi mukulu naye tewuli simu. Ati ate toli mukulu kutuuka bofana ate tuyagala bugwa manti. Wenda wange mmanyira mustaafu oyina envi. Nze ndi ku decoration. Kati newunya ate eriyo ye twagala obeere tuyagala kubeerayo. Ogamba oyo ebogera ku ebyo ng'otondo wala nnyo bandi mukulu mbeere nze nkuli abe wammwe. Ng'ebigambo yogera bingi nnyo nga point awo ogiruuzinga. Buli muntu agamba nti munange Simon mukulirira oba ndi mukulu kambeere nze nkuli abe wammwe nze nkuzaala. Wotulira nze ndaba mu kifaananyi kya kitaawo. Ate bona agenda mu maaso abagga emyaka ng'onyiiga. Togenda kumanya kituufu kkiriza abantu bakole emyaka gyange ngimanyi mwaka gwe banza mama wange akyali mulamu. Omuntu akyalina nnyina ati omuntu gwe bazaala edda omukati kankuuli omuntu gwe bazaala edda taba na myaka agabanzaaleyo mu gy'ataano mu gy'enkaaga zowanga nzaala waali ate akyategeera bulungi akyalina emyaka emirala 3 ng'ategeera bakubuuza kati gwensi okubuuza mama wakuzaala mama onambuuza Simon wamuzaaliragayo mu gy'ensanvu naye nga mwaka gwennyini takola ki kati yeno olunaku alumanyi n'obudde nti mu gy'ensanvu kati wanga omanye emyaka gyo yongera kwerabirira ove mu bakulu ate kiwaata kyakkola bubi ekyankola bubi kiŋŋaana kulya ati nakyo kiringa luwumu tekiruma kati gwe weebuuze ekiraluma lwaki bakikuvuma basiru sigaire kati agenda kutondowa naye balina ensonga yaabwe gwe weebuuze nti awo tewali nsonga busiru bwe bubatawanyira buli aliyo ng'alowooza nti ekiwalaata kivuma musiru abo babagabo nedda bagambe bwoti nti buli aliyo ng'alowooza ekiwalaata kinnuma alimba asiina budde bwa kumuweweeta nedda gwe njalo bategeeze nti ekiwalaata tukinaako buzibu ate kirinako buzibu kinaawe tolina bulwadde bwonna gwe naye nkubiddeko nti ndi ku macupa wano ba oxygen baneetaagamu anti abantu bagambe nti bane buli ayogerera ekiwalaata kyanze tekinnuma beera nga kapere yagamba ekyo ekitamuluma yagamba siina wannuma naawe bagambe nti tolina waki ayo kino kirina advantage yakyo ati oliira ddala emikolo nze ndi self contained bandiira mu bavubuka ne mu bakadde ate ekyo ekiwalaata ne ku mikolo bakupangisa okuba nga taata osigala era opakasa otwali mu ntebe n'obukala kati oli alengera kameeza we kati nga kayiseeko yeyo taata balengera kameeza naga nti yeyo taata alengere n'agamba baba banoonya tabagamba ono w'ekiwalaata ye taata toliko nakulugamba mu bantu era olengera nga kameeza kakoze ki mu banno nga ekitu ogize obadde ongamba ani Senkubuge tulina budde bwe Senkubuge wakatemba Senkubuge talina kyamanya ekiruma abantu naye ate twagamba nti Senkubuge oyo gwolaba nze kati bali abateeka mu history be bateeka mu feeling naye omuntu watuulira n'awandiika omuzannyo ne gukoma ku nsi kuba Senkubuge ye muwandiisi wandiwulira beno kibuka ndoza n'abeera omutendesi Aloysius Matovu babeeranga awo bamikisinga ono bwatendeka ono bwawandiika ti omuntu asobola okuteeka omuzannyo ku lupapula ekyamazima aba mugezi kati tewali adawutinga Senkubuge nti talina magezi naye waakatemba akati anti alina amagezi ne talenti kati golowooza ku byonna ddi lwakozesa kinne waakyo alina amagezi ne talenti alina lwakozesa talenti alina lwakozesa amagezi kati gwogenda kwawula ddi lwakozesezza ekimu ku byo nze argument yange weeri nti oyinza omunyiigira nga yabadde ali mu kukola mu kantu kubanga gwe kyomanya yabadde mu sikiiti alina side mmeka 2 alina ey'amagezi n'eyakatemba kati ekizibu aba akomunicating nga tayawula nti kati banne kati nyambadde katemba oba kati nkozesa mutwe gwange character zeyingiramu kati oluusi emu eyinza oyisinganya ne ginnaayo kati ddi wootegeera kati gwe era kati otagana omubuuza nga nti wayogezza ki katemba oba akozesezza amagezi go kuba tewali amudawuti nga byonna abikola ki era omudawuti nga nti tategeera gwe oba oliko ekikyamu ate abokera n'odamudawuti nga nti notamanyi katemba era oba oliko eki kati ekibuuzo ekiriwo kwe kwawula ddi wakozesa byalimu ng'ow'amaanyi omusajja w'amaanyi ekyo naawe okyogedde omudawuti nga gwe oba aliko ekikyamu tategeera kati amagezi agalina ne katemba akola ki amanyi kakati gwe weebuuze yayogezza ki
kyamagezi nakikutawaanya okukikozesa anti kyekituufu byonna bibye gwekyogaba oli mu busabusa ntategeera nze nkimanyi nti akola ki ategeera ne Katemba mmanyi nti era nagwo muki mukugu tuuka nno n'osoberwa mu ggwanga muno tewaba anti abantu mute mubaanalizinga bulungi so bannayuganda bamuggyeko amaanyi bamuleke kujja nga oli agenze n'amubuuza namuga ni mwami siyaasa Senkupuge anti siyaasa yekyali yeesimbawo okuba president anti siyaasa yali ku posta ye wakimanyako yeesimbawo okuba president era gamba kabula kato wangula president Museveni kati yeesimbawo n'akola posta ye kale ebiseera bwe twalina bakatemba babiri nga Senkubuge waali ne Ssebaggala nga tumanyi kye bakola kibuga ono bwakizza ekyengulu ono bwakikkiriza ono bwakizza ekyengulu ne tugwa mu bakomediyani awo ensi n'ebonaabona oli bwawoza agambye ate bwakeera mu DP ate bwakeera mu minisita kozi bamuwa yaki minisitule gundi Ssebaggala yafunako mu minisita gundi gwe yafuna minisita ya without portfolio nadduli ne Ssebaggala yafunako nza saaliwo ndowooza wali mu kyalo saabirabe ebyo anti omanyi mwe kati omwana wemulwa mu kyalo otuke kamamba kunyumiza ebintu ojje weewuunye gundi ringitoni zo mu kyalo ojje ogendeko mu kyalo ringitoni abantu zaba bayina ate no ziba zaavaako dda kati wotuuke embala wakyali abalina stamina onanana atenge woggana gwojja ogende mu kyalo gwe bogenda mu kyalo ringitoni za ate no ziba zaavaako dda gwe totambula kakati enyimba empya wati bannaziwulira anti zigenda mu process mpola mpola kyobula omuyimbi yagwa e Kampala bw'atuuka mu kyalo ate aba mulala nnyo anti abayimbi abaagwa bakuba mwalu waawo era ojja kugendereza abayimbi bagenda mu kyalo gundi ne programu ekyuka eri bakubayo ennyimba enkadde ennyimba zigenda zipenetrating mpola kati kyeza zino ennyimba zaffe zetulina eziriko essaawa zino tezinnatuuka tosobola musanga omuntu ng'alulina nti alutadde ku ringitoni tasobola 366 tebanamufuna bali ku Gundeeze baje gwojja otambula ogende mu kyalo owulya essimu y'omuntu weevuga ojja giwulira mu kirooto kyange nenga lwadda ojja ziwulira kirooto kyange yegwe ng'ozaki bagendeyo mu byalo naggana nabaddeeyo kasensero wa nabadde embasi naye nga ne wootimba wa bbiya tebayingira okuyingira kipa ya bbiya era ente bw'ozirengeranga nkalu kati oba marketing oba osoma marketing ebyo byonna olina obbikola ebyo ojja bikusomesa pozi kati gwe oli mutunzi wa ttaka bisoma badde ogamba ki Senkubuge tumuvuddeko Senkubuge si wakumalako nnyo biseera Senkubuge tumuleke Mami Charles James Senkubuge mutereke lya siyaasa kale why naddawo nenkirowoozaako ngamba bwe nnakola banja kukuguza ekirowoozo naye Uganda yafuuse yakutetenkanya onoonya wooyityawo n'okola ki olaba otya nkufunayo omuzungu omukadde tutawaana wanna muvuka gwe nalabye ng'asize ezzungu lye kati omuntu nibalibwa ku musitaafu atattale omuntu omulanga ng'afumbiddwa omukazi nga mukulu omanye essubi tandisa okukola ki nasokendera anti waliwo sayimu ebintu mu nsi nga biri tekiniko nti omukazi asobokera ku makya n'aluga bbaawe n'agenda ew'omusawo n'amuwa eddagala erimukuumira ewaka naye tasobola muwa ddagala erikyusa kyapa n'agenda w'omusawo ng'amusaba eddagala erimukuumira ewaka namugamba tewali asobola kukujja waawo era nerimukuumirawo naye naye senga omugamba nti senga omukyusiza lumu ekyapa eddagala eryo terikola ki
kali munsi Katonda omusajja amukola ng'olina kuwasa omuntu gw'osingako emyaka awo relationship wekola ki wetambulira bile byonna ebirala osobola okwiya ne weekomfati nga simanyi nkola kyenjagala but after years otasobola kuya n'emyaka 3 ate wano wa Governor S nga yatijja bane Governor S n'amutane waba wakaana akamukwatamu awo simukadde yafa kati aye kazi kyamukubira enduru naye bagamba ababakadde baba balamu baba bagumu sayimu lwaki muduula ababakadde oba bazungu kiki oba be balya owuwo teyali mukadde aye yali munene bunene oba onsinikira binyobyo naawe ababakadde b'abazungu era buli amwagadde kagamba omukadde omuzungu tumala gamwambala mbwakambwe kakati oyo omwana omulaba ate bafuga mukadde yafuga kapali yali amusi ate alina okufuga omuntu yenna ng'oli mwava alina okufuga that one we should admit omuntu yenna waateeka ssente ze alina okukola assessment ekyo kimanyi naye ndaba omukadde yamuwasiza ne mukadde tava wano ogwamukadde gwe baatikka anti byonna bisoboka anti gweosobola okulowooza nti gwe okozesa omuntu ng'ate yakukozesa kati ali wali alinganga dola akazannyisa kati kabuuka kati kalina kabina osobola okugamba nti ennaku nabatalina bonna baleka be baliko kya mirundi 2 waliwo akabina nga katono butono nga kaliko ennyama naye ate waliwo amagumba kati oyo ge magumba kati omwana yemazeemu essuubi nga bukyali tolina kyoyinza kwekulira ng'olina oyo omukazi tuba tuya Mustafa nga naawe oyingizaawo ekkadde bannange nze yatolomba nasomera ki ate okusoma n'omukwano byakwataganirawo anti ffe kitusomesa kubeera bulungi ebyo byonna tubigattira omwo ano omukadde byoyagala byosoma okufuna nebyokola ate byabaleese semera osobola kugundi kulagira ku ssente taliiyo wano kati gwe omukazi weebuuze neyamwegombyeko ki bulungi figa oyo alinga kando alinga kando oyo nayimirirawo baasi emusuula era namulabi balina gye babadde kwani muunu baasi yayiseewo katono emuwuula eri ebbali ku kkubo yabadde emusi kati neewunyiza n'omwana oyo ekyamunaawudde ku mukazi kubanga nalabye n'omukazi naye alayikira naye yeeyiya bweyiya mmotoka najeyo gye batambuliramu zezino buno kalinga ekikere ate akamotoka osobola okuyiya n'okagula ako noba toyagadde oyo wa myaka 10 osobola okuyiya n'okagula kati otolina kyomubalako kubanga newe bali badde omubalako mulimu ewaabwe ali mu retirement yakaddiwa dda ddala agenda kukuyamba ddi of course abawone busente bwa pension bwe mugenda okulyako paka busobola okubawo emyaka 2 oba sente eziwera ngaani gwe baziwaani nze mu bafumbiddwa abazungu naye manyi Governor S yawangudde olaba owe yamulema tebasoboka nobate oba ono kalekaleko oba oli ono mukadde nnyo omuzungu wa Governor S yali mukadde nnyo kati ono bwaba ono gundi bwe bazita zino Elizabeth oyo okuwangala emyaka 10 omwayo mmeka zaala simumanyi omwana yeekoze ekintu naye agenda kugamba atambuza bulamu bwe naye amwambula nnyo ate omusiru aswala anti olabye omuntu nti musiru kubanga taswala namugyamu n'empale ate aba ku mulimu aho nga bakadde tebambala mpale ate olaba abantu bakola mu sewage owaayi gwe sente omanyi weetuusiza abantu kakati oyo mukadde afuka akutamye oyo nkugambye olaba abantu bakola mu sewage tebaliyo ba National Water and Nankani Corporation naye kati gwe kyomanya sente esokukozesa omuntu naddala neokusanga obwongo obutono nnyo esokukozesa ebintu nawe nootya kati omukadde oyo omala omuwasa naafa nga tannakutwala wabe kuwa mpapula byonna nno mbirowoozaako nti omukadde asuulirira kufa ate anaa n'azimuwa
ng'ozijjawa wabasanga ku internet. Abakazi banoonya gye baira nawe kye banakubuuza nti oba yeetaaga nkufunire nze ate nfunire nga gwe toneefunira. nze ni mukadde so afuna mukadde ate nze kaba nnafuna muvubuka ofuna anti badde kijja nnyuma ne badde nyeyagaliza gwe abavubuka kwangambira nti ni mukadde sagala weerabire. Nze ndi mukulu, nze ndi musajja mukulu. Nkusinga obukadde. Ndi musajja mukulu ate alinamu akatwalo ke. Kati bisaana mmwe abaakula figa mmwe naye nze kati oyinza okumwagala omwagalako ki bannaye? Bw'oyagala omuntu ate gw'osinga okunyirira namulabe ng'akuba jjamba omukono gulinga kaveera wano mukulebera. Bannaye abaana bali mu nsi, abaana bagumu. Bino batugamba nga nsima abakadde bookya bajjaja baafa bonna balinga batutiisa butiisa. Tebookya kwe osenga kati mayiti oyo osenga mayiti walinga ebitongole zanga byakutiisatiisa byandibaddewo kubakala abandi bakyatiira oyo mukadde omulaba oyo teyandibaddeko oyo senga baali bookya senga nevvu likyanyooka. Nera oyo mukadde n'okufa tekumusobola mukadde bulala. Namulabye omukono ng'akuba jjamba n'ogamba nkutya yereebeeta wano. Ati kakambwe mukonzi nawe nakale baleese emmere bateweera basoda yatawera bakayombera ddala. Anti wa ssente ze ate n'embwa ekolawo. Kati ate omuvubuka kati kyesitegedde kati omuvubuka oba n'omuvubuka ayagala kifuniramu linnya kuba omuvubuka ate mu relationship agitimba bulala. Ate Gavana Esther yagitimba kale n'omwaka ogujja agitutimbire. Guguno gubuzaako myezi teguliko myezi ena gudduka we guli. N'omwaka ogujja kale agitutimbire. Ebyo nga wagamba nti atambuza bulamu bwe aleka alina buliji gy'ayagala ossala. Naye ng'oyo tebamunoonyaamu future. Omukadde ate odizo obuwangazi ziri ku ggwe nnyingi ate nawe future oginoonye kwono. Ebaga nti si baakapapula ku bonna ani agenda okuwangaala nga manyi nti ebyakatonda bisoboka naye bigira tebigwa tebiraze naye. Kadde asoosigala n'omuvubuka alina chances z'okuwangala nnyingi. Yes. Kati kyogala yo omuvubuka yakkiriza obwannamwandu obwa ssemwandu. Kyokka okirowoozeeko nti yakkiriza obwanna kubanga odi ennene ziri sayidi ya musajja kusooka wa mukazi kusooka mukazi kukola ki? Mpozi ng'oli omukazi yanoonyeza mujjanjabi. Ekyo nakyo gyekiri bakiŋŋamba. Ye omuzungu abeere ng'anoonya mujjanjabi gwe ng'oluziro anoonya wa kumwagala. Ayinza okuba yanoonyeza mujjanjabi. Yeetaaga akavubuka kanaamusitula. Ng'ate bakateekamu ne keya. Katonda ayagala muntu watusobola okugamba nti abazungu basobola okulanga omulimu. Naga tayagala bwagazi mujjanjabi. Ayagala n'anaamukwatamuko. Anaamuyunga. Kubanga abajjanjabi nekyo tetukirowoozaako nti omulwadde ddala ebbanga ly'amala mu bulwadde ye aba teyeegomba bintu ebyo. Ate n'ekirala basobola okuyita ne bamugamba nti jangu bayita bano ke basiika kyapambalaasi nti ng'osobola n'okusiiga ki kyapambalaasi. Olina obbanga emikono migumu nga gy'amaanyi. Kati oyinza okusanga ono yamusanga ku kitanda nga yamujjanjabidde nassuuka. N'agamba sobola kuva ku mujjanjabi ng'ono. Byonna bisoboka. Kale bannaye njagala kino kyo kyakulabula omanyi social media eno yajja leero kiri wuwo nkya kiri wa mulala kino zisajja kulabule bulabuzi bambi sex tape poni nyangu yakuzannya kwajagala gikola ki ogizannya atagizanye tomuzanyisa bambi yanatisi si yeye bambi ayo si yeye ndaba temubazanyisa mbaleke anti mwana akampeereza bwe nagambye era nasusigamba nga kibanda atwala embitatta omuntu naye bw'aba
ne si ye tekiriko gwonna kubanga nange nagirabye nono omukazi yadde omubiri sigwe guno si ye kakati apenza okuba promotinga luyimba lwaki balera bagizanya bagitekamu bo babiri anti double movie ezanyibwa babiri anti lwaki tebafunayo ate omukazi omulala kyenkubuuza kiki kyoyogedde kyekitegedde nti yenna agiri ku AI si AI omuntu gyali yoyo kati kyembuuza nti lwaki coincidentally era agitegeka eyaleeseeyo era aleeta yabo babiri abafaanagana lwaki taleeta muwala mulala yadayagala kukuba bano ate abalinda bakoze oluyimba ne kambuuza ekibuuzo ebbanga lye bayimbidde ne bafuna noyimba hiti akapande nga tebakoze gundi stand lwaki bandigikoze kati teriko budde just babakuba bukubi ani abakuba abatabaagala bwe weebuuze senga badde tebabaagala kati kankubule semo logic ali emabegaawo one senga eyabireese adde tabaagala yabadde buli mwa buleeta namulala sikategedde senga yabadde bakubye tali mu bbo yaleese nga tali mu bbo buli omu yabadde amuleeta namulala abatabule kati kikyogezaawo kunnyonnyola nti yabakuba waabwe tabakuba abapromotinga tewali promotion eriwaawo anti wulira lwaki banawe omaze n'okkiriza nti sibaki nebifaananyi babimpeereza ne bangaga nti ono yoono anti kati naawe okkiriza nti sibebbo nzikira ekyo kyonkikiriza wiyolaguli nti sibebbo lwaki yaleese ebifaananyi ebyo yaleese byababiri lwaki omukazi teyamuleese n'omusajja omulala gwe tutamanyi kubanga omukazi namuleeta n'omusajja omukazi omulala gwe tutamanyi otegedde logiki ali awo lunategeera ngukola entya ggweye weetaaga kusekula mu kinu kyogezaako kwogera nkiraba naye tekiriiyo genda mu maaso ngugambye bwe banga yakireese yabadde akuba bbo lwaki omukazi teyamuleese na musajja mulala gwe tutamanyi anti ono abadde ajja kunyiiga omusajja era n'omusajja aba kumuleeta na mukazi ono omukazi gw'atamanyi era abadde ajja kukola ki kati gwe manyi ekintu kyabwe kya munda teweesumbu walya mmereyo ate abaana bafango nika bavume ggwe kati Simonze nali ndabyeko anti gwe waliwo ebintu olina okuyiga reverse psychology omuntu asobola okukola wano ekintu ng'akubalidde Kampala okitegedde nze nali ndabyeko omusajja asindika omusajja yeewola essente mukwalo gwe n'amusindika n'amugamba yeewola essente nga kyayagala amuguze faamu naye nga weeri okuva wano weewola ssente efaamu weeri wali mu mayiro 100 naye nga akimanyi kumanya eno ssente bwe zinaagaana ku byalina ebyokutunda ekiri kyekisookerwako era nekimala ne kiba kale ensi olina ogibala ssebo tujja kutunula butunuzi ogana nti gwetambula nga bw'okola ki nga bw'oyagala ebintu bisoboka nekiri far-fetched tuweeyo lwagulisibe bbo naye lwaki baleese mu kifaananyi kyabwe era why at this time naye tusobola kupromotinga olwera ekintu kyakwatayo bwe tuba twogera ku nnyimba ettaano esaawa zino ezikuba kapati kwali nkubuuza why at this time because era mu time eno mwashayiningira abatamwagala balowooza nti mwalina omukubira awo sikkuba mustaafu kavidewo kafulume nga bagamba nti mustaafu oyo yali mu sex step manyi kitegeeza gwe sex step okufulumira mu linnya lyo erinsangawa ati kyengamba omuntu waliyo ebitasoboka ku nze bafunayo afaanananga gwe olulevu n'omutwe nedda ssebo n'emba zino zebakuvuma kiringa okugamba kiringa omuntu okukeera okumakya ogamba nti nasanze seeka abuulira mu kyaki abiva maki nti ofeeki nga waliwo ebiteesembereza
nze ndinze kassewo kwati kwolwo lekiri kugwako ssebo gwali olabye omuntu afaanana bakuuga omutwe ogwo ogulinga ebbakuli nze waloleko n'omusuku olinga akusimu nga nfaanana oli mwangu wakufaanana omuntu kirabutirazi kuva naye gwe wuyo buli gwempitako era nga mbufaana kadaaga buli gwempitako kitegeeza kyangu okukola ki naawe oli mwangu kuva buvi ku mmere wiiki nga nfudde genda kuki malirize ne bapromota baali basse Nobert yali asaana kuttibwa buttibwa musajja ati yakukola ki ate ogenda otebe batakuwadde appointment Nobert nga se musajja mubi musajja wange nnyo naye ati zino wange musalira omusango sayimo togenda nga abantu otalina appointment benyini babuuzizza mwadde mulina appointment ffe tumusalako bwe tutyo musalako mwana wa nnyoko ye bapromota be baani ategesi b'ebivulu ebivulu kyekyo ebivulu bituyamba abantu mwana naye gwe sayimu mwana enseene emanyira kati nalabi waliwo ekisajja era ekikulu kyasaba ssente mu kigende kipromotinga ennyimba bilioni meka 5 waliwo era awo ebisajja bikulu ebyo ebisajja mmwe ebyo bikulukulu ebiri awo kiyimbi mukyalina proposal bwakiwe bilioni 5 sayi bwene bapromota bilioni 5 bipromotinga music atuyamba ki music awumuza bannayuganda osobola okuwumula nga tova kukola sooka okutekewo emirimu egikooya abantu bakati bakoyedde ku kyaba talina mirimu omuntu asubye ng'atunula taba nakimukoyezza basajja eyo sente ze zaaki baali betaba bonna ne basibwa sente zaaki sayima abantu bafiirwa sente zaabwe mu covid empitirivu abanaku abasembayo omanyi nti waliyo omuntu ataddanga ngulu paka kati aputunda ng'obulamu bwe bwasiraana ng'oleeta zino emmale bali awo batuleekaanira bwe basama kino bwe basama ani yabatuma okukola ebivulu biveeko ba tebifuna bireke noonya omulimu ekyo ebivulu bo babibalamira nti mulina okubeera mu bivulu paka kwaba ani akyatuyinza oteeka ekivulu ani babbye abayimbi bonna abakuwe kukyaliko kwabayinza okubira omuyimbi nti tulina bizinensi kwabo kati omanyi n'abantu abategeka ebivulu tebamanyiddwa sayimo kati omanyi ti abantu abaliko abategeka ebivulu tebamanyi esiba okusanga ekivulu nga kitegekeddwa promota werinnyisa ati kati babba bannannyini bifo ne basukka n'abayimbi basusse okwetegeka ennaku zino kati ate n'ekirala kati essaawa zino kati generation eriwo yabannannyini bifo kutuukirira bayimbi nti bizinensi enyuma nnyo nga nannyini kifo ayogera n'omuyimbi nga n'omuyimbi ayogera naani nannyini kifo kati bapromota babba abayimbi ne babakoowa ati bapromota bayavuwaza abayimbi baffe abo bwamuwolayo 2 bwamuwolayo 3 bwamuwolayo 9 okukakana nga konsati namba oli amuguliddeko suuti musajja nakukubisa ebivulu akuba yakuwola olwopromota gwemanyi abikola kasimu busimu ng'amutera kujja kuti nga lisiiti ekaaba tituwanike konsati waliwo abayimbi abaava ennyo ennyo nga naye abapromota beba bavuwaza baba kati abayimbi bo bakole batya bwamuwaya 10 bwamuwaya 2 bwamuwaya 5 kuja kuti nga konsati ekoze eki eweddeyo onamuguyako suuti mwagenda kuyimbira kati bo bakole batya so gwensonga kuba promota eri tebalina mulamwa bagende bakola emirimu emirala babalamira bivulu batandikira mu bivulu bale nga bivulu bitandika obiteekanga okuze nga bava buto ngaani kati bajja ogulaba yali promota okuva mu buto obwawa gwamulabako nga muto kati gwe ng'oliriddawa promota alina ebifaananyi bye nga muto lwaja alina ebifaananyi bye nga muto ono weyagalira gundi weyagalira ono nakigulo ono gwatalabirira mwana sibimanyi naye nze manyi buli omu kwajja mu bizinensi eno nga muto kati kyeŋŋamba bizinensi bonna okimanyi nti waliyo abantu abasobola okutunda obutungulu nga bato bwe bagwa tukole tutya gavumenti bakole ete
abo yabaterawo dda PDM yo gavumenti series bawera mu tteeka ki ekyo kyesimanyi bwe bagenda eyo eggulu okusaba ssente tteeka ki babayiseemu ya buyambi neziyita ministry ya gender eriggulu ndoza waggulu yayenda osinga sente zibaweebwe anti kati kati omanyi nti nno wano oweggulu ayinza okuba nga omu kubasinga amaanyi wano nga ne basatu ayinza okuba tasukkamu kati bano bo yali ateesezza nabo nti kontrakiti yaabwe eririddawa bwe twasemebula mu kamera yagamba abayimbi abasindika bawaani yagamba yabakoowa ayagala kusitanga kusisikana bannabyabufuzi ate n'ogenda ekyaziza okunenyusa ebisajja ebimanga biwutta be bayita abasiru bafungula ndiga ogenda otya nti batakuyise seme bye tubikolanga nebanga siriyo beera nnyo ku appointment kigenda gye batampisi ati ebyo bagenda kwembala singa otandika otuleekaanira musajja yakubye nobati nga ffe mu kugenda tewatugambye wamanyako nga basimbula nabeekangira ggulu era biba kugenda bulungi waalitegedde okubagenda obubi kyekyatumanyisa anti ne mu kusimbula lwali tugende bannayisayimo tugenze tubalwanirire kakati baba kujjayo sente wandibadde omanyako kuba naffe kibooko zimala bakaabirako nitumanya nti zino emmome ziri ddawa ziri ggulu nemmeno tebazigulya iba nebisajja ebyasiba bigenze muwote basajja baali bataaga kukuba mbooka awo naye bategeere nti ensi yabakoowa oli agambe todda wano era nga gw'osunda lubuto ng'okomawo baati Kavuma ategeera tebamulabye tebategedde ne we yayise oba yalinnya eki oba yalinnya kaiti tebazeemu kunalekawo zino embwa anti nagamba ekizimbe tekikuba yinginiya obadde osuubira Kavuma okubamu ezo embwa ekizimbe tekikuba yinginiya yamanyi waayitira era byagambye byadde kujja kuti nga Kavuma takyalabikako kati nalekera zino embwa ekizimbe kikube zino embwa abo batuleka abantu balina ebizibu abantu babonyebonye kale bale yatuza tugikobye wano era okubanga mutulabye Mustafa atunda ettaka mu Matugga muno ku Bombo Road n'ebitundu ebirala bwe yeetaaga ploti kibanyampa tugikkiriza kasosigala ng'osasulako waliwo emboozi ya Kadamu wajja gwe bagamba okugulira ploti ne bamubba namulabye mubayambye mutya anti nedda omanyi abaana abo tubagamba one anti ye agenda n'alowooza nti era amuguza ettaka yagenda okumubba naye nga teffe gwatusindikidde yagenda okumubba kale era tugwagamba nnyo tukolagana muntu nga talina ndagamuntu ono gwotusindikidde tufune attachment ku ye tutandikeyo tukola ki gwe tosindika muntu nti genda ondabire poti genda osasule poti alina okuba n'endagamuntu naye nze ndowooza kati nga mmwe omwana wakukubira essimu n'agamba njagala kunguza ttaka nanga ngenda kuweeza brother wange nze nenzija mulina okucreatingawo engeri nti gwe baweereza ssente waabanga aziweereza olya ofuna n'otegeeza oli ekisinga okutta abaana abo nti oli akubba n'ebigere n'asiita kubanga teri anti ebiseera ebisinga gwe tuguza poloti ono gwe basindise ate afuuka nti ye nannyiniyo kati ffe kyetwagala okugjawo nannyini poloti sooka otuukirire omutunzi amanyi nti ono third party era bw'asindika omuntu ebiseera ebisinga abamu agigula ne tumuwa documents n'atunda ntunde gwate abalala ne ploti gye bamutuma okugula yagigula mu mannya ge kati ekizibu bano bwe batuma yaka twagala nnyo kijjawo tukirwanako nti twagala osigale nga bakutumya butumi teweefuula nti gwe nannyini sigalayo kuba messenger yes kati kyetwagala okubajjamu era tumakinga sure nti document gundi endagaano zetukola nti ono ono si ki tugamba nti Lawrence aguze ku lwa Mustafa yes kale endawulo wejja bano batuuka ekiseera ne muwa documents z'omwana n'atuuka n'azeewolerako ne ssente incidents weezinazo
nga Saimogo baatuma jasaswe pooti y'omuwala ate yagenda n'aliirako looni nga ffe byaggwa bulungi nnyo era ne pooti weeri naye nga bagibanja so kati bantu twagala nnyo bajjako obuyinza ne batuma tubakendeeza amaanyi kale bawe namba y'essimu 752 348 0752 34 8967 kale mbere bulungi mwera Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna